akantu kano kankayiseewo jo nabadde neebase nembaako bwensitamye kuba nga butonya nga neefunyizza olinanga amatuwayo yakuba okwotola shahada ekibuzo kyabadde very clear nakatuwayo yangu ya shahada akaseera katuusa ogenda era sazzeemu kigambo kirala kyonna nembitoola kati nenamaze ogitoola eggulu erijja nerinkukolera ebitamu nesirina buzibu bwonna bujazeki benafunye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa yahsunu dhannu billah kujjako ngoloweza Allah kirungi era kati byamaze okunkuba nga nsigaza ekintu ekikulaba bani abatwala omwoyo kubanga nkimanyi bulungi bakugulirawo era obalaba kati nageza okutonya ambalaba engeri gye bakutwala nazze engulu nenataolina obuyenzi kimwali mbadde ngenze n'abantu kibakigirti badde nsindise nenebaza Allah kyankoledde olwokwatula shahada mwebaza okutibwa Rabbana subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeerawo wano ng'abagenzi era olugendo lwaffe tuli olugendo lwaffe olw'abagenzi atali mugenzi wadde okweyongerayo banabeera omugenzi anajja ayuhanasi kubanga okimanyi tilahadha akaseera katono nnyo ng'otunudde ku nsi eteriko bantu akaseera katono nnyo ng'otandise okulaba eteri bantu ate tolabako nodda genze bugenzi hada maisha malmaut intiqalu min dari dunya ila dari albarzakhiya ova mu luseera lwoyingiramu eteri bantu yabadde mukuziika mwana wa muganda waffe yabadde azimbye ennyumba ye naye yabadde nga asaaga kwita kusaaga naye yabadde mu kiseera kye ne bamutwala ku lw'omukaaga ensambya bamugamba bamuteekeko okusijeri bamuteekako bamutaddeeko n'abeerako ekigeesa ekiro ekyessande mu kiro kyessande ekyo yabadde talina busobozi bumutuusa ku makya alina kutuuka nga kama anta satakunu kimalayo bwojja okubeera akati omu yamubaddeku yalabye nga kativi ketikatambula bulungi dokita namugamba muleete obukadde bubiri tutuuse akasenge kano leete obukadde bubiri mujje mukana akasenge agende mukali walakina mukalimat nga yafudde dda n'alemerako yalabye omusawo n'amubuuza yali musiraamu nangaa kino kikugamba nga muganda we omusiraamu yafudde dda tulina sente zosasula zayo n'alemerako ku nkomero lwalemereddwa ne bakkiriza nti afudde ekyagala mu ebyo byonna kiri wano wammanga olunaku lwajjo yabadde lwayingira ennyumba ye yamaze ebbanga ng'atawaanira twabadde tukigenda kugibeerako olunaku lwa nabesaali badde naye babadde bagenda kugiyingira lunaku lwa mande jjo enteekateeka zonna ezibaddewo olw'emmande kuyingira nnyumba ye naye Allah yagamba ogenda mwereeta evaamu esembayo era teyagisuza ayuhannaasi nyumba yasigaddewo n'omukyala yasigaddewo kati ebintu bino tuba tubisomesa ayuhannaasi tafakkaru n'oyo abadde awulira ebuulirwa era okufaako si mawano tolina kyokoze ekyanyewunyisiza mukyo mukyala we yadde ataddeko lipstick nemubuuza atereddeko bbaawe atereddeko ani oba basika mu kiseera kibateekako lipstick katulina makulu ayuhannaasi kiba kyetaaga weekolera ebibyo omukyala obuwo ateeka atya lipstick ayuhannekhwa omulabe bulungi ng'ogenda mu kakuli oba bano abazze okuzika bamulabe bwatunule kati ofiira ki ayuhannaasi mukyala namulabye ng'ataddeko lipstick neneebuuza ti appetite ki yeyafunye n'agenda mu kasawo n'akalabirwamu
neyetula mbwati kujja kukyami wano kateredde nga golye kusimbi bakukuba kidomola bakoza yatadeko lipusitiko kyalina makulu abalala baddewo bakontesitinge tokyalina makulu kati yetule batekuta mukyala gokolera n'abaana boti bonyuka nga batadde lipusitiki kumemwa bogende ku migojo batutegese patakayoeho ebintu nga bino ayogera ku mulonde guli faayo nye emisomo ebiri nagamba esatu omusomo gwa aqida omusomo gw'esswala n'olugendo luno wallahi toli oba oli mukulu oba tolina myaka ayolina ssaawa tugali okudekuziga ennyo katumulinde akeese era enkuba etonye nyingi katulinde olumala okukamukalla wallahi akaseera we katuukira n'obulero yali omusajja munyirivu muyitirivu yabadde munyirivu nnyo nga toyitala kulowooza nolubenyuza omulamu era lwagala makapolo yabaamuza okuyitawo naye yenyini gwe badde baagalira yagenze kati ali mu ttaka akulumano yabadde akulanga dansi so nga mugondeze naawe ojja kubaayo talika tuli ku lugendo almawut twalika twogedde abampuliriza ensonga eziraga omuntu kyanyuse bulungi naye wali olowoozezaamu ti lunaku lujja kuziba bweruti ng'olwaleero ng'oli mutaka wali otuddeawo ng'onywa kakyayiko khayru mai njagala wali olowoozezaamu ti lujja kukera olwaleero ng'abali mu lujjalo balimu lwakubadde bo bakutadde mu ttaka wali kirowoozezaamu akataka okukolaba kaweranga 1000 naye okassa ku mubiri guno ate abasinga omungi bateekayo obuti bunafu ettaka linanga ebaleeze belikutuulako kyokka tolina emisango ewazza ayuhanasi so kutuulako nga wakola bulungi ebintu ebirina amakulu erisisimu Allah yalyesigalisa abantu baviridde mu kasasiro ayuhanasi bayitirivu naye Allah kimuma tiwagodde bubi emigo giyogiwoni engeri gyofudde omubi emigo giwonira ebyo tebimukwatirako ddala ate obanga wafudde bulungi ng'eri wakolayo bubi tibajagala omusajja engeri yafudde obulungi tumuleke ayuhanasi tweveeko olugendo lutuluwulirize tugenda kumusunsula buli omu agenda okugenda mu kabuli ng'akakasizza kati nina okugenda oba sigenda twagala kutunuulira ma yajibu ala almarid gwe ali mulayini egenda oteekeddwa kukola ki bino ebintu wammanga ofe bulungi bitunuulire nnyo singa Allah bakutadde ku buliri ne bw'obeera nga toli ku buliri oyinza okuba nga ogaddemu tokusuubira nti muno oyita naye ma yajibu ala almarid muntu agenda naddala nga Allah akuwadde akaseera ng'obadde ensonga zino zitunuulire nnyo wammanga awalan ensonga esookera ddala yambagi lilmarid oba wajibun lilmarid kikubangibwa omulwadde ebintu bino wammanga awalan ekisooka kyoteekeddwa okubeera ng'okyesibako yambagi an yarda bikadaihi olina okusiima ekyo kyakugeredde Allah lwadde munda bwaleese oba kufaanana butya an yarda abduhu olina okusiima omuddu wa Allah bima qada Allahu alayk kyonna embeera gyabakutadde yagala kufa bulungi tunuli ensonga zino wammanga an yarda bikadaihi oli musiimu kwekyo kyaleese oba okyabuuza lwaki ndwadde balwadde bakugamba nti obulwadde buno nga bwesaana kwetambulirako obulwadde no banaye busaana kutambula tetugana eddiini bweri naye mwalitambuddeko kyokka nno omusajja ayogera ebigambo ebyo oba omukyala oli ku lugendo lwakusisinkana Allah bebagamba nti wali etambuliddeko okyuse okugala kwa Allah otambule ogende kwoli asinga Allah amaanyi azize okufaako bana bitwebuuza kati wekalakasa olumbe lukuli bubi lwogera mu lubuto lutokota
naye wali asinga amaanyi ku Allah g'otwalira embeera idhan an yarda biqadaihi sima Allah kyaba akutadde enjiri gyakutadde songa emu eyokubiri bweyo yeruwa as-sabru ala qadarihi ekyo kyageze n'okigumiikirizaako gumiikiriza as-sabru ala qadarihi gumiikiriza ekyo kyaleese kyagere kikibategeeza n'okugumiikiriza kwetu togamba nti lwaki nze ndwala lwaki nabadde bulwadde buno lwaki tambaddemu mmotoka nendwalamu bulwazi olina ebibuuzo by'obuuza lwaki nze ndwala salatulayirinzisaala mpaayo zaka abakazi nabahalali lwaki nze ndwala sabula ala qadarihi gumiikiriza kiyasazeewo tebakubuuza rabbul alamin ati kwagala kwa Allah kikulinga kwagala naye muntegeera yonasi muntegeera bulungi bwemati muntegeera ntuse mu lulimi ekyokusatu munambeemu omulwadde gyateekeddwa okukola husnu zanni billah okulowooleza obulungi Allah kiki yali ategeeza muno totunuulira mazambi go tunuulira nti Allah asobola okukusonyiwa n'amazambi go kubanga amazambi go tegalina kigamukola lwaki fa inna rahmatallahi sabakat ghadabahu yakulembeza kusaasira okusinga okunyiiga awutegerekese totunuuliranga nnyo mazambi g'olina tunuuliranga nnyo kisaaki olwoba bulungi nnyo lidhalik qala nabiyu sal llahu alaihi wasallam kama inda imamu tirmidhi kadhalika ibnu maja wa ahmada وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونسوي يا غامبا عجب لأمر مؤمن ولولا نوم كريزاونا إبلا تزيو ونساء إن أمره كل خير كله خير إبلا زوم كريزاونا زمتوسيكو يا غامبا تشيرونجي oba kiki embeera ze buli kintu nekiba kize ku bulamu bwe agamba nti khairun lahu kyo kyekirungi Allah kyagize ekibaita thikatu billah okuteeka obwesigwa mwani mu Allah subhanahu wataala nagenda maaso nagamba sallallahu alaihi wasallam walaysa dhaka liahadikum teri ayinza kubeera mbeera nebeere ayinza kuba naye mu bantu bonna abali mu nsi illa lmuminin yalaba embeera yonna ebeezeewo n'agamba nti alhamdulillah agenda maaso n'agamba nabi sallallahu alaihi wasallam wa in asabahu sarraahu bw'afuna essanyu Allah kyaba amugeredde shakara yebaza bwebaza alhamdulillah fakana khairun lahu ekibeera nga yakitutte nga kirungi nagamba nti wa in asabahu darra ate bw'afuna obuzibu mubeera yonna sabara yakulembeza bugumiikiriza fakana khairun lahu inaakitwala nga kirungi nabbi yagamba nti laisa lidhaka li ahadin minkum illa muminun bw'osiŋŋaana kweyo embeera abamukkiriza beera nga ekyagaanye limbalizinga embeerayo ababiti bantegereke era nembeera y'okukkiriza nabbi yagamba ebiraki yewunyisa ku bintu ku kirungi yeebaza ate ku kibi swabaran abagumiikiriza ku kibi gwe mu ndaba eriyo lidhalik tugambye husnu dhanni fillah lowoliza Allah bulungi mu ngeri efaanagana bwe nsonga ey'okubiri yeeruwa alkhawfu yambagi lahu an yakuna baina alkhawfi walraja bw'obanga oli mulwadde beera wakati w'okutya n'okusuubira nti ojja kuyitawo beera wakati w'okusuubira n'okutya banga okutya waliwo ebyansobako ng'omuntu naye ate ba n'essuubi ddene nnyo ojja kugira ki ojja kuyitawo falidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam paka itunyira bulungi nnyo tuli ku lugendo olw'okufa tumaliriza tutya twaleka tulabye ensonga omukkiriza
z'omulabirako kyafudde bulungi. Kati tuli ku nsonga gwe ng'omulwadde agenda okufa by'oteekeddwa okukola oyitewo bulungi. Yambagi lahu an yakuna bayna al-khawfi war-raja, alina okubeera wakati w'ebintu bibiri. Okutya ng'omuntu byakola naye ate n'essuubi ddene tijja kugiraki, jja kuyitawo. Falidhalika dakhala an-nabiyyu دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب وهو بموت. لكن أنا لا أقول مفروكا وبغير ملوما مفروكا وبغير ملوما. لكن أنا أقول صلى الله عليه وسلم وأمره بين جهاري نعم لا رجل مسجل بالمليم. فقال له النبي بكى نعم كيف تجد ويولوجا kugambe gwe ng'olwadde oyagala kuyitawo bulungi, beera wakati wa bintu bibiri, bayina al-khawfi war-raja. Khawfi kyeki? Mutuufu waliwo ebyanseererako ng'omuntu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Nawe omanya nti kino kitambula bulungi. Ebyakutamanya bangi, matoke g'abantu nga wabula, bikajjo by'abantu mbirya, ekyo kyokimanyi, ne bw'ovuma obumanyi, n'obukambwe bw'okozesa obumanyi. Byagalisaga ndi mukambwe nasanze kapa wali engeri yatuseemu nga nawe weemanyi. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Nze engwali zinsembera zimmanyi, era bwe mpita ojala obuladi yongera okulaba ngefunye omukira ng'edduka. Obukambwe obumanyi, ebyokosaamusanga kikubye tteke nageza okulaba kikweri. Ebyo n'obimanyi nti butotozanyirwako n'ensiri ewuwo era ekuma ekimanyi bulungi tono ye mulumye naye bwankwasa anfootodde. Walidhalika beera mu kutya ate ng'olina essuubi nti Allah yakutonda ate akwagala oli muddu we. Walidhalika falamma dakhala an-nabiyyu ila shaabin, bw'agenda eri omuvubuka wa huwa bil-mawt, n'amulengera nti no anaagenda. Faqaala lahu an-nabiyyu kayfa tajid, muvubuka owulira otya, weewulira otya? Faqaala wallahi ya rasulallah inni arju llaha, nina omukakafu buyitirivu nnyo Allah alina okunsonyiwa. Walakini akhaafu dhunubi, naye ndibwakatya waliwo ebyanseererako naye nga nina essuubi tibaki kyansonyiwa. Bwe nyinza okubeera nga ndi 10 ku 10 era nina okusobya, naye akhaafu dhunubi waliwo ebintu byembadde nkola mbitya. Nabbi n'amugamba sallallahu alayhi wasallam, baka n'amugamba la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mithlu hadha al-mawtin, ebintu bibiri tebiyinza kubeera nga bikwataganye kweyembeera gy'olimu ey'okufa. Tosobola kubeera ng'olina endowooza ezo bbiri mu ngeri y'okufa. illa a'taahu llahu ma yarju, Allah akuwa ekyo ddala kiweesigamiddeko ddala abajja kukikuwa. Wa amanahu mimma yakhaafu, ate bino byonna byobadde ogira ki osala byobadde okyasala mu bisale oba ntegereza temuntegedda yonnasi. Idhan beera n'endowooza bbiri. Gamba nti kituufu nasobya toweegamba ate zatabadde wekirefu manya nti olina gyobadde ogira ki ng'omuntu, naye kulembeza nnyo. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, abalongoozi. Olongoosezza weesigamire ku ekyo kiyali agamba Nabi sallallahu alayhi wasallam. Fama tarajulu, muvubuka yafa, Nabbi amuwadde aswalesi n'amugamba nti tusobola kubeera bintu bibiri. illa a'taaka Allahu, Allah akuwa ma yarju, kyobadde weesigamiddeko kyajja okukukolera. Wa amanahu, n'akutebenkeza mimma yakhaafu, bino bano kyobuzambiru wonna n'abugira kisengobeera n'endowooza eyo. Dhalika jaa hadisi inda Imam Muslim, hadisi inda Imam Muslim. فلما كان بلال على فراش الموت، بلال يلي obuliri bwe obusembayo, bw'abeera ku buliri bwe lumbe nga lumuluma naye ng'agenda kusisinkana Allah. Fajaat imra'atuhu, mukyala we najja, mukyala we bwajja n'agamba nti ya khasirata, bannange omuntu ng'alabye, ya kuzina, bannange eno nga nnaku nga kitalo. Amulaba n'amuwulira Bilaal n'amugamba nti la taquli ya khasirata wa ya hazina,
walakinna quli ya farahata fa inna alhabiba yalqa habibahu. Nakuga nzokubiri okujirati ow'omukwano agenda kusinkana mukwano gwe. Birimu amakulu abiri. Yali ategeeza nti ndi mukwano gwa Allah, ate nkyankyo nakukola kino ngenda kusinkana mukwano gwange. Kiba kitegeeza nti gy'olako otyayo embeera gye waliwo oyisa kwoyo omusajja si nnungi, nokati omusajja sijja kugendayo. Lwaki omutya neeyisaayo? Naye bw'obanga okolagane Allah, lwaki ate otyayo? Waba ontegerayo nasi n'amugamba nti ki? La taquli ya husina, ebyo gamba nti nnaku ng'eguddewo nga mutwala abonyeebonye. Quli ky'oboyitiriza ku mumwa gamba fa inna alhabiba yalqa habibahu, omukwano agenda kusinkana mukwano gwe. Kirimu amakulu abiri. Yali musanyufu nnyo kubanga abadde akolera Allah, yava mu bukafiiri n'ayingira obusiraamu. Fakana bainahu wa baina rabbihi, niwabeerawo alaqatu matin, enkolagano empitirivu. Faradiyallahu anhu, Allah n'amusiima. Kati atyayo lwaki? Amakulu ag'okubiri nti owomukwano asinkana mukwano, ye yennyini agenda kusinkana mukwano gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayinza okusinkana nga tafudde, ayinza okusinkana Muhammad nga tafudde. Kati kikyatanakuwala jukira ebyo bino kisinkana ebintu byongiraba ayuha al-ikhwa, kisinkana ddi ne gyonyumya ebiba bwenoonyumya ebiri ku nsi nga wakavaayo nabo ne bakubuulira ebiryeyo. Awo nabo basinkanya ddala bulungi. Oba wamulyo okati omusajja mukuona emiggo naye gye bakututte buno obwaliyo mukuba emiggo. Allahu akbar. Tuliyo tukuyana ku miggo ate tuli mu masanyu nemutandikwa okwegwamu, naye nga muli myoyo tugamba tujja kuvayo musaana zo oguluke ogende. Ganti zikuse musaana zange angende mbalaba abawalimu kyate obwaigowo kisaana kiki la mwoyo kuki ku mwoyo gigenda kusinkana mu ssanyu ery'ekitalo tujja kunyumyawo insha allahu tabaraka wataala. Kida ensonga eyo yakumeka, ensonga eyo yakumeka eyeetagisa okubeera nti omulwadde yeteekateeka nazo. Lizalika qala nabiyu, mbaka n'agamba la yamutanna ahadukum, hadisi ya Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah. Okujjako ng'olowoleza Allah kiki kirungi. Tomulowoleza kukuba migo gyokka, wali alowooza nnaku lowooza nti subhanallah, waliwo nnaku nakola bwendi, waliwo omuntu gwe nayamba lillah, ekyo nakikola lillah, lwaki Allah tampa mpeera zange? Subhanallah, mbadde nkola omulimu bwe guti, alhamdulillah, okufa sikulinaako buzibu. Waliwo akantu kano kankayiseewo, jo nabadde neebase nembaako bwensitamye kuba nga butonya nga neefunyizza. Olina ngamba tuwayo yakuba okotoola shahada, ekibuzo kyabadde very clear. Nga tuwayo yangu ya shahada akaseera katuusa ogenda, era sazzeemu kigambo kirala kyonna nembitoola. Kati bwe namaze ogitoola eggulu erijja nelinkolera ebitamu, naye sirina buzibu bwonna bwinyaze ekyo benafunye. Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa yahsunu dhannu billah, kujjako ng'olowoleza Allah kirungi. Era kati byamaze okunkuba nga nsigaza ekintu ekyo kulaba bani abatwala omwoyo, kubanga nkimanyi bulungi bakugulirawo era obalaba. Kati nagenza okutonya mbalaba engeri gye bakutwala, nazze engulu nagulira obuyinza. Mwali mbadde ngenze n'abantu batigidde, mbadde nsindise neneebaza Allah kyankoledde olw'okwatula shahada. Walidhalik husnu billah wa muamalat ma'a Allah, okulagana otya ne Allah. Tojja kufuna nfa nnungi nga gwe abantu bakukaaba bukaabi, tolina na muntu akuwa dduwa. Ate kiki buli kaseera oli bubi, kaseera olubi ani akuwedwa nga balikuwa yangi n'abaana bali bajja kukusalira, kubanga wako badde wayisa nga nsolo negyokola nebeera nga olina enkolagana n'abantu basobole okwenjukira ng'ogenze mu ngeri efaanana. Abakristo bw'obanga ogenze abantu basisinkanira ddala bulungi nnyo ne munyumya ku mbozi eri ku nsi bo nga bali eri. Era n'ensonga eddako bw'obanga oli mulwadde, Omubaka sallallahu alaihi wasallam gy'atusomesa ensonga ey'okuna, wa in ishtadda almaradu
obulwadde ne bwebukuluma butya fala tatamanna almaut tewegomba singa Allah ntutte da ne bwebukuluma butya togamba nsinga Allah ntutte lwaki yakhijolaga wazibu nnyo tomanyi wali lidhalik تقول أم الفضل إمام وعبد الله متبن وعباس فمن أم الفضل ماما وعبد الله متبن وعباس فمن أم الفضل أقمت فلما مرض عباس هو من الكلام يتقل جاوي وتعتوي مطلق فلما مرض صحابه يقوانا تتوى عبد الله أكمل زي مشارة وبميتها أم الفضل يا سارية عبد الله يجني بميتها أم الفضل وأمره قوالا دخل عليهم النبي ما كان أجينا أبلغي كما تتجهز ممكن زمرون جمرون قاوس سيكا غيرو ملك دواجي بينام بيتيس استيقظ فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يا مسافر من منيو أنكوي ngagambe bigambo bino kale singa nfudde ombenga lunuma singa nzijamu omwoyo faqala nabi sallallahu alayhi wasallam bakuna mugamba nti ya ammi tata wange la takul damuno yogere ekigambo ekyo bal kul gamba allahumma tawaffani in kanat allahumma ahyini وروجا الكل مبين يوجد الدوين اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي أي الله مسرع له من ذكره وبعد قوتي من مشاي ومكسرين اللهم أحيني أي الله ذكره له يوجد إن كانت الحياة خيرا لي سيغبنا من لبنونج وتوفني أتنت على إن كانت الوفاة خير لي أو خيلا لي أي الله نتوالا بيكوبا وكفاك بجراجي بيكولون ملكين سونجي وسيليكا نشو كابا سنغال نتوالا ونور دينو نوزن سنغال نتوالا نتوالي أيها الإخوة نبي يتوغا نمكسابا لا نوجا نعم سمسا نعم فإن كنت سنغو غدي in kunta muhsinan bwangu batokola birungi bambe lukuluma naye batokola birungi fa in ta'akhkhara tazdadu ihsanan ila ihsanik okimanyi ti bwangu batokola bulungi ebirungi byeyongera bweyongezi kuno okuwala nga batokola birungi akawunti esigala efuna 10 jamaa zobadde otuulamu zobadde osala seeka tosalikako nanga tulaba nti ate oba ofiirwa ebbanga lyomala nga oli mulwadde seeka oba okolera ddala ng'ofudde gyetuvudde oba okolera ddala bulungi nnyo lwaki kubanga gye bukoma okukuluma n'okusangulako amazaala n'amuga nti fa in kunta musii'an naye bw'obadde ng'olina embeera zeri ennungi era ng'omuntu agamba fa in ta'akhkharu naye okukeerewa kuno agamba nti فتستعتب سيئاتك لو باو ngoli mulwadde ebyono nga bagenda bakuwabula tulakuwabula kulabika temutegedde seko otegedde kiki otegedde wategedde otegedde ki sitekokabi otugwalwana Lwaki kuba wali okola ekirungi nga tasobodde takola bulungi nga bati takola birungi bwe lwalwala ayogera okwebuulira n'okulongoosa nga ekyo kiri onolongoosa nokutokosa tuli awo nokutokosa ogenda oweeyo ogenda osale salatulanosala olwokubadde obadde ojja okola bulungi byo bino bijja buziba kusangulako busanguzi mazambi wali badde okolera twali betava okole wabula bwe wali badde okola nolugano lwobulwadde abebibasazamu busaza paka lwoliwona bwoba tomonye ogenda okufa bwoti nga amazambi bagujjeemu
qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekigezaako kufaanagana n'ekyomusajja akoze emirimu emirungi omukyala buli waabanga amugondedde omusajja n'asanyuka omukyala ono afuna empeera omusajja z'aba afuna. Kiri bali kumpi bamulirwana ngeri eyo. Lidhalik tutunuulira ebigambo bya nabbi taata wayitibwani Abbas yamugamba tusaba naye bw'obadde okola bulungi akawunti etambulira ddala bulungi, bw'oba tobadde okola bibi obulwadde buno kukusanguzaako amazambi. Falidhalika nabbi ayita ku mukyala ng'ayombesa omusujja n'amugaa nti la tasubbi albihuba, va ku musujja kuguvuma, olimu kukola ate ovuma buvume, sujja kukusanguzaako amazambi. Lwaki? Buli omusujja ligukuluma. Hadisi ekyemala bulungi nti omusujja paati ya muliro. Kati ako obutakooti kuba terwali wala talina katundu k'emuliro taliiwo, bweno taliiwo nobanga azakaali ozisoma kusinga yazikulabira sallallahu alaihi wasallam, olina paati y'omuliro. Naye kwolabira nti Allah akusumuludde ekuba wali omusujja. Buli olwala omusujja oba omalidde kuno ku nsi ebiteri buzibu, noba tokuwala waliwo okweraliikirira. Nga tolwala musujja waliwo obweraliikirivu bunene. Ate alwala omusujja ssanyu ddene. Lwaki? Oba obimalira kuno ku nsi eri togenda kufuna kantu kako mu muliro kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika nabiyu tulina okumwagala kubanga bayyana kulla shay'in, yatunyonyola buli kintu kyonna n'alangira nti kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba. Teri atagenda kuyingira aljanna illa man aba. Qalu wama yaba ya rasulallah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man aswani faqad aba. Kasitansomesa n'okola ebibyo sekoba ogani teka buli fena tugenda mwiri. Falidhalika ayuha alikhwa, tuli ku nsonga omulwadde zaakola ng'ali ku ndiri esembayo. Tumalirize dawuzu yaffe olwaleero naye nibitegeera byonna byo bitegeerekeka, bitegeerekeka ayuha alikhwa. Falidhalika namba ensongayo an tuaddu al-amanat ila ahliha. Bw'oba olina bye bakubanja ng'oli mulwadde, fangayo nnyo obeere ng'obizaayo. Idha kanat mazlamaka aw mazlamu ibadi indak fayuradduha qabla ya'ti yawmu al-qiyamah yawma la yanfa'u dinarun wala dirham. Bw'oba kutunala kuzaayo bintu by'abantu bw'owavuma, mubayite obagambeko bw'oba osobodde yassala dhalik. Fa in lam yassaru dhalik, bwekiba tekisobose fa awsa bihi, gamba nti Seeka Hasane ekintu kino nakino 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 abantu abo nabafuma bwebyo gendo bw'oba ofudde akulwanirire beefaanagana bwetyo. Kulekawo omuntu ayimirire mu nsonga ezo ani akubanja n'ebisigala bwe bityo bw'obanga tobisobodde kunjula nga tonabakumaliriza wakati oli abantu ba Allah. Omubaka bwagamba sallama yawma la yanfa'u al-maalu wala banuun. Era ne Allah yakyogera waliwo emaali tegenda kugasa wadde n'abaana. Kati emaali tetejja kugasa yawmul qiyama zaayo ebintu by'abantu. Eyo y'obadde weesibyeko nga gweweefudde omunene kati batandise okugonza Allah akuwadde kyansi ddayo oteyo ebintu by'abantu. Singa bigaana n'ofa leka omuntu anayimirira mu nsonga ezo, bw'aba taliwo nga tumufunye ojja kuwangala oli mukabbuli ngeri bifaanagana. Bwetwale ku nsonga omulwadde z'asaana okukola tanayigira kabbuli, kyatuma ati ebintu bingi ali hanansi okutuusa wetunaalaba nga tugenze ku bbaliro batusalewo imma aljanna wa imma naar. Bwe tukyalufugira ddala hatta ya'lama kullu muslimin ma yambagi lahu. Tuusa omusiraamu lwanaategeera ateekwa kukola ki, paka omusiraamu lwanaategeera kikyateekeddwa okukola nga tannaba kufa. Walhamdulillahi rabbil alamin.